mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe etibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. Kati olunaku olwaleero njagadde tutunuulire eddagala eryo ly'olina okusimba ewaka erigenda okuyamba okutangira abo abaleeta amalogo ewaka, abo abasezi, ababbi. Waliwo eyansindikidde message ng'ambuuza nti ayinza kusimba ddagala kyewaka esobola omutangira ebintu bwebiti ebyonzira amalogo, kwegamba omuntu asobola okuleeta eddogo odditeeka ewuwe kikyasobola okusimba ewaka n'abanga abyetangira. Njagadde mbibalage. Okusookera ddala ntandise ne libayita dduka ekibabu. Eryo ddagala liyitibwa dduka ekibabu. Dduka ekibabu bw'atyo bwafaanana nga w'omulaba mulungi nnyo. Bw'omusimba mu maka go obeera ogenda kugoba abo bonna abeera bajja okuleeta eddogo ewuwo, kuba buli amumanyiiko n'amulabako ng'omulina ewuwo amanya bumanya nti ate ono ye mulogo asinga ku kitundu kino. Kuba oyo dduka ekibabu ebiseera ebisinga abamulina bonna babeera tebasaaga, si waakusaaga, naye abasinga baba tebamumanyi. Era ne Bazungu bamukozesa, Abazungu bamusimbira ddala ku nnyumba kwennyini ku sheedi n'ameera nga yeetoloola sheedi bw'atyo n'agenda ku bbaati waggulu. Ebiseera ebisinga bamukozesa okwetangira abo abayinza okuleeta eddogo ewaka, abayinza okuleeta ebyonzire ewaka. Oyo ayitibwa dduka ekibabu, mulungi nnyo. Kati gwe kyokola oba omufunye musimbe wansi w'omuti ameere nga yeetooloolera ku muti ogwo, oba ffene oba muyembe ng'ogulina ewaka, musimbe yeetoolere ku muti ogwo oguli mu luggya. Kijja kuba kirungi nnyo, ajja kuyamba okugoba abo abaleeta eddogo ewaka. Bajja kutya, okitegeera, bajja kugamba nti ate ono we tuzze okuloga tasaaga, mulogo nnyo okusinga ku ffe, kuba mulungi nnyo. Era singa baba bakusindikidde eddogo, oyo yennyini bamukozesa okujjanjaba nga bakusindikidde eddogo. Okitegedde bulungi nnyo, ojja kuba mbabulira enkola gy'omukolamu nga bakusindikidde eddogo okusobola omukozesa. Nja kuba mbibabuulira, leero tutunuulire kino. Ekintu ekirala, oyo ddagala liyitibwa muleke. Muleke naye mulungi nnyo okumusimba ewaka, abeera ajja kugoba bulungi nnyo amalogo. Ajja kugoba abo abaagala okuloga, ajja kugoba abo ababbi, mulungi nnyo, bamuyita muleke. Muleke eryo nalyo ddagala ddungi nnyo oddisimba ewaka. Osobola oddisimba mu kasuwa bw'otyo oba wansi, naye kirungi nnyo oba ogenda kusimba muleke, fuba okulaba ng'ofuna eggi ezize ery'enkoko. Funa eggi ly'enkoko naye nga ggi ezize, olisimbireyo wansi. Oba ogenda musimba sooka osooseeyo eggi eryo omale osimbeko muleke. Oyo ajja kugobera bulungi nnyo amalogo, ababasezi abazze okuloga, ababbi ajja kuba abakolerako bulungi nnyo. Oyo gwe tulabye gwe bayita muleke. Ekyo nakyo kirungi nnyo. Abasinga mukirina nno naye temumanyi mugaso gwakyo. Ekyo nakyo kirungi nnyo, kirungi okisimba ewaka ewuwo. Kigenda kugobera ababbi, kigenda kugobera abasezi, abalogo, kwegamba abantu abo ababi. Kirungi nnyo nakyo kisimba ewaka. Ekyo kyolaba, ekyo kiyitibwa nga ffe tukiyita konkomaza, naye nga kirina amannya agawererako ddala ekintu ekyo kye mmanyi, naye ffe tukiyita amannya abiri ffe nga ewaka. Tukiyita konkomaza n'erinnya eddala butolobojjo. Kuba ffe twakulaba kitutuma nnyo naye nga batugamba nti genda oleete ku kimuli kiri eky'obutolobojjo, kati erinnya ne likala nga tukiyita butolobojjo. Okitegeera, naye kirina erinnya eriyitibwa konkomaza. Konkomaza eryo nayo linnya lyakyo bulungi nnyo, naye ojja kusanga mu kitundu ewalala ate nabo nga bakiyita linnya ddala. Kyova olaba nti nkugambye eddagala lino ebiseera ebisinga likyusa amannya okusinziira mu kitundu bwe liri, okusinziira enjijanjaba yaakyo. Kwegamba likyusa eddagala likyusa amannya mu kusinziira ekyo ky'oba ogenda oddikozesa oba ekyo kye likola oba mu kitundu mwe liri. Okitegeera, kati n'olwekyo ekyo nakyo kati gw'ojja situnuulira kifaananyi, tunuulira kifaananyi nga bwe kifaanana, erinnya osobola oddireka, naye tunuulira kifaananyi nga bwe kifaanana. Kirungi nnyo nakyo kisimba ewaka, kigoba ababbi, kigoba abalogo, abantu bonna ababi. Kumanye omuntu y'omulogo azze okuloga, ye bw'atuuka ewantu ng'azze kuloga muntu n'asangawo ekintu ky'amanyi, atya agamba ate ono gwe nzize okuloga naye mulogo nnyo. Kati osobola okuwona n'atakuloga, n'akuleka n'akola ki, n'agenda, oba n'akuloga naye eddagala ne litakutuukako, ne likoma ku ebyo ebisangiddwa ewaka.
okitegeera bulungi. Oba olaba nti omuntu gwe baasala eddagala nga baamusala eddagala erimutangira okufuna ebintuntu, kiba kizibu nnyo muloga, kiba kizibu. Ate era bisinga kubeera mu basajja, era abakazi mulina okwegendereza nnyo nnyo. Osobola okuleeta eddagala ng'oyagala ddiwa musajja, oba abeere ng'akwagala nnyo, oba okugula nga oyagala ddi muliisa, naye omusajja oyo n'abuuka eddagala okumala ebbanga, nga buli lw'ofumba emmere n'olimuteeramu kuolwo tagirya, lw'ofumba emmere n'ogimuteeramu kuolwo takomawo. Oba okitegeera, kati oyo babeera baamusala eddagala eryo. Naye ebyo kambi tujja byogerako ku vidiyo nga yeetongodde, mbannyonnyole ku bantu abo. Mulimu abantu be basala eddagala nga ye tosobola kumuloga, nga buli kaseera abuuka eddogo lyo. Oba okitegeera bulungi nnyo. Ebyo tusooke tubireke, tujja biraba olulala ne tutunuulire ewaka, tutunuulire ebyo by'olina okusimba ewaka ne bikuyamba okuloga, okubba. Nkugambye nti omuntu omulogo watuuka ewantu wagenda okuloga, oba omuntu gwagenda okuloga n'akusanga nga weeteekateeka dda, asobola okukutya n'agamba ono ate tasaaga. Kati tugeze walabanga edda, omanyi ebimuli ebyo bye mulaba oba eddagala eryo lye mulaba, ebiseera ebisinga abantu ab'edda bo baabisimbanga nga babisimbisizza makulu gaabyo, oba nga babisimbye n'omugaso, era ne babikola bulungi nnyo emitendera gye birina okuyitamu okukola omulimu ogwo. Naye b'ennaku zino oli asanga kimuli gyakyadde, asanga muddo oba kimuli, kale tukiyite ekimuli, asanga ekimuli gyakyadde ne kimulabikira bulungi, n'agamba mbadde nsaba kamuli ako nkatwaleko. Kati n'akaleeta n'asimba busimbi n'abivaako, n'atamanya nti eri gyakijje ye akikozesa nga ddagala mu luggya lwe oba mu kompaawundi ye. Mukitegedde bulungi ndowooza ekintu ekyo. Abantu ab'edda, kati okugeza nga tugambe ku eddagala lye bayita muleke, tuyogere ku muleke. Muleke oyo ojja musanga omuntu ng'amusimbye mu kompaawundi ye, ng'amutaddemu bulungi nnyo eddagala, ataddemu ejjezi ze nga ye amusimbye ng'ayagala agezeeko okumukuuma oba agezeeko omutangira ebyo ebiyinza okumutuukako. Naye kati gwe omusanga ewantu n'omusaba busabi ne bamukuwa, n'omuleeta ewo n'omusimba n'obivaako buvi. Osanga ekimuli ow'omuntu nga tokirabangako oba ng'okiraba bulijjo, naye nga ye yakikola n'ateekamu eddagala lye n'aba nga kimukuuma, era nga tosobola mutuusaako bulabe. Okitegeera bulungi nnyo nga tosobola kumuloga. Okitegeera bulungi. Kati n'olwekyo ebimuli ebyo bye mulaba mulina obyegendereza nnyo. Ebiseera ebisinga liba ddagala, liba liyamba kukuuma waka, butakusindikira ddogo, butakuloga, butakubba, weebityo. Kale ebiseera ebisinga ebimuli ebyo bikola ku mugaso ogwo, naye nga bimuli bya njawulo, birondemu, si buli kimuli. Okitegeera kati nga bwe nkulaze, kuba ewaka tulinawo ebimuli bingi, tulinawo ebimuli biyitirivu, naye kyobulaba nti nkulondeddemu ebyo bya mirundi 3. Okitegeera bye njagadde nkulage kuba bimmanyi nti bye by'amakulu. Nja kuba nkulaga n'ebirala, naye olwaleero nsoose kukulaga ebyo kuba byamakulu, biyamba nnyo okutangira ebyo ebyandibadde bikutuukako ewuwe ewaka. Bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Ate n'ekirala n'abagamba nti oyo gwe bayita muleke ye osobola n'okutambulako naye, omuteeka mu nsawo, ofunako obukoola 2 n'obuteeka mu nsawo n'otambula yonna gy'oyagala, otuuka mirembe. Buli w'osanga omutemu agamba bugambi oyo muleke ayitewo. Okitegeera, buli w'osanga oba tugeze omusirikale ng'agala kukwata agamba bugambi oyo muleke ayitewo, muleke agende, olw'ensonga nti oba ne kali muleke obeera nako mu nsawo nga kagezaako okuyamba okutangira ebyo ebyandibadde bikutuukako ebitali birungi. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.